Wuuno Kadaama TV. Balamusiza mwenna abawuliriza ba Kadaama TV. Kojja batte. Nsuubira oli bulungi. Kojja nze abadde abuuzaako oba abawuliriza ba Kadaama TV bampe ku magezi oba kale amanyi oba ku ddagala oba kwe kiva. Nina ekizibu kojja. Ndya ettaka. Va ku kulya nti omuntu osobola okuyoya ettaka lyokka. Omanyi kati eno e Buwalabu nali Uganda nga ndya nnyo ebbomba kati onajja eno e Buwalabu teri bbomba. Naye kojja omanyi ono olujja lwa Buzabalabu mbeera mu bupeevaazi mu lujja. Naye owulira ng'oyoyoola ettaka omanyi lino ettaka lirimu olunyonyo n'osima eryo ettaka bannaye n'olya. Ekyo ekyettaka ne kivaawo neefuna waliwo oluusi baba bokyeddeyo ennyama ezo ze bookya biki ne baleeta amanda agasigadde oluusi bagaleeta galimu olunyonyo. Kojja n'endya amanda ndaba kati kiri tuwaasi. Buli ssaawa mba mpulira njagala kulya manda. Omanyi amanda oluusi manyi n'okugakwata ne ngakuba mu blender ne muvaamu ng'obuwunga ne ntandika okuganoona. We mba sigize kintu ekijja we mba sigize n'endyawo kintu oba ttaka oba kyagumanda mba mpulira nga njagala sesema ntandika okweguga emmeeme ng'ensundukirira. Ate ddala we mba mmaze okulya emmere n'essirya emmere eba egenda kudda. Era bwe mmala okulya bw'enti emmere mba nnina okumala okulya ettaka oba okulya ki okugira agamanda n'endya agamanda. Emmere n'eryoka ebeera mu lubuto nekiri ekintu emmeeme okunsundukira ne kigenda. Kati kojja simanyi kwe kiva ku kintu ekyo oba manyi byonna ku ddagala omuntu okulya ebyo ebintu ebyo ebicaafu ebyo ettaka biki. Bannaye mupe ku magezi naye nze mpulira ngenda ffa. Simanyi disadvantages erimu mu kulya ebyo ebintu wabula nze ekintu ekijja nze ndya buli kuba mba mpulira njagala kusesema. Ekiro oluusi mba neebase emmeeme nga mpulira ensunduukirira nga mpulira emmeeme ensunduukirira wabula mmala kulya ku ebyo ogundi ttaka eryo ne ndyoka mpeweera omutima ne guddawo. Kati mbadde nsaba abawuliriza ba Kadaama TV kojja omuntu amanyi ku kintu ekyo kyonna kwe kiva oba amanyi ku ddagala bannange munnyambe. Kojja ekyo ekintu kinduddeko nno emyaka we mbala nti emyaka tubale kati emyaka ng'emeka 8 naye we nali Uganda naye sirya nnyo kale kiri awo simanyi naye kale ebbumba nga ndirya naye nga siddaawo ate ndirya eri kati ng'eno ate eno ekintu kisusse. Buli ssaawa mba njagala nga ndya buli ssaawa oba enjala ennuma oba nzikuse buli ssaawa mba njagala nga ndya eryo ettaka oba agamanda. Ekitegeera naye mpulira nfa. Simanyi bulwadde bwe ngenda kujjamu naye nze ogali omanyi okulya ekintu wabula ng'owuyo owoomerwa naye ntuuka ekisaani ngamba naye Mukama kiki bulwadde ki bwe ngenda okufunamu. Nagendako okugundi ku Google ne nsaakinga effect z'osobola okufuna ng'olidde amanda ne bangamba zireeta gundi constipation yokka. Naye nga mpulira ndya kati ettaka sobola lifuna bulungi naye ndya amanda kojja ndya amanda bannange nze munnyambe. Abawuliriza ba Kadaama TV amanyi ku ddagala ne ku kiva simanyi kwe kiva ekyo oba bulwadde ki oba ki simanyi.